رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هدى وبشر للمؤمنين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين ومحفوظة من التحريف والتبديل. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوات الله وسلامه وبعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله كما ذكرنا الله سبحانه وتعالى: وما تنقموا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أو كما قال الله تعالى على نبيه آدم عليه السلام: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي إلى آخر الآية. أو كما قال الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa ffe jalla jalaaluhu oyo Allah tatendera kitendo kyonna kya bunyoomofu wadde kimukakkanya. Tumutendanga n'omugamba nti tamanyi, kubanga yakugamba nti huwa a'lam bikum idh ansha'akum fil ardi wa antum ajinna. Allah yabamanya nga tannaba na kubatonda baleeta mu nsi nga mukyali bugi fi butuni ummahatikum, nga mukyali mu mbuto z'abamama bammwe. Tweyogeranga ku Allah ekigamba nti mbonyebonye ebbanga ngenda mmuta, kubanga buli kitonde kyonna kyajjambulamu obwensi kigende wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuyitanga liiso ddene, so ng'olaba kitendo kyandibadde kimujyamu kubanga alaba wantu wangi, naye si kitendo kyeyeetenda nakyo wadde bannabbi omutenda nakyo. Tovangamu ekigambo ekigamba nti Allah avuddemu nanzijukira, ng'olaba nti obonyebonye ebbanga kati olina koofunye omuddiza amayinja ge, oba omaze okukakasa ku Allah nti Allah badde yakwerabira, kubanga yatugamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yun wama tukhfi sudur. Okumanya kwe n'okulaba kwe amanyi nnyo buli kintu, n'okulaba kwe kwetolodde ku buli kintu. Okumanya kwe kwekwese, amanyi n'eriiso eritemya n'ebimukweka mifuba. Oye Allah subhanahu wa ta'ala. Tumulajanira asooka okusaasana emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, eyafuuka ensonga y'obusiraamu bwe tulimu. Tetwanditegedde ffe obusiraamu taba kuba musajja oyo. Yagumiikiriza n'abonaabona n'awangala n'abannanfuusi, nga ba'du minhum yastahaffa ilay, nga n'abamu ku bo beebikkula ekisusse gy'ali, n'atuuka n'okulowooza nti hum akhi mu'za fil hayati, nti baganda bange abeetaaga okutegeeza byonna ebikwata ku bulamu bwange. Kyamubuukako nga Abdullahi ibn Ubay ibn Salum musajja munaafusa awedde emirimu, kanaagumiikiriza n'atabalangira n'atabagoba n'abasomesa in a bright way, yagusa obusiraamu. Kyetugamba Allah ti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Katumulaja ne Allah sokusasa n'emirembe ku musajja oyo n'abafamire ye n'abanamugoberera ila qiyamu yalqa ila rabbil arshil azim. Eddakiika zituweereddwa entono biidhnihi ta'ala, tugenda kulaba ku bigambo by'omusajja bamuyita Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Omumanyi omu ayitibwa Dr. Yusuf al-Qurdawi yakuba ekitabo kiyitibwa Al-Iman wal Hayat. Ayina statement yateekamu egamba nti ng'oyagala okumanya
okuwavvalira ebigambo ebikugambibwa oteekwa kumala kutegeera ani akugamba. Ng'oyagala kutegeera amaanyi ga Allah tosobola kuwakkulayo ekitiibwa nga totegedde maanyi ga Allah byakola. Kati ekikuweesa ebigambo byekitiibwa lwakuba nti Allah alina byakola ebikwewuunyisa. Okuwavvalira omukulembeze ebigambo bye bikuwe obudde obiwulirize mumala kulaba biki byakola na buyinza bwe nga bwajja okwogera mumuwa ebirowoozo kubanga ayogera mumumanyi. Kati Ali ibn Abi Talib tetusobola kuleeta bigambo bye yayogera okuleka nga tumaze kujjayo mayinja ge na kiki eryazitowa eri ummeeno. Olwo kikuwa okuwa Ali ibn Abi Talib okumuwuliriza na biki bye yayogera. Ali yali muganda w'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taata we Abu Talib. Taata wa Ali okwawukana ku mbaka afa Ali mulamu. Mbaka kitaawe Abdullah yamufaako mbaka ali mu lubuto lwa nnyina. Ali ibn Abi Talib yali mukoddomi w'omubaka. Maaso eyo yawasa omuwala ayitibwa Fatima. Ali ibn Abi Talib yawangaala mu umma nga muvubuka ng'omubaka akoze ekigambo kya shababu naye ng'ate mwagalwa wa Allah. Lumu omubaka yawa obujulizi nagaba sahabi ngagamba Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nti nkulagirire mu maka g'omusajja bamuyita Ali. Ali mwagalwa wange ate mwagala wa Allah. Ayagala Ali aba yagadde nze. Ekitegeeza nti Ali yali mwagalwa wa Allah ng'ate mwagalwa waani? Ali ibn Abi Talib mu baana be abamanyikidwa ennyo be mutegeera mwe muli Usama, mwe muli Hasani, mwe muli Husaini. Bino bibiri byetusembyayo ku Ali. Ali mbaka yajja eri abasiraamu n'ababuuza nti as'alu ilaikum, ngenda kubaako kye mbabuuza naye mwenna n'aleeta ansa. Fa astawtifu ila Allah, ngenda kuteekayo obweyamu bwange waani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ad'u la, sigenda kukomaawo ngenda kumusabira. Ekyo kye ngenda omumusabira ate ngenda kusaba Allah kyeyoleke nga tukyali balamu. N'agamba buuza ekibuuzo. Omukyala omutya Allah mu nsi kikyasinga okutamwa. Omukyala nga mutya Allah mu nsi kikyasinga okutamwa. N'abagamba naye mbawadde al-muhtaf, mboddeyo akaseera mugende mukole research, mugendeko ewaka mukole research. Abasiraamu ne bafuluma okuva wali omubaka ng'amagezi gaabwe bonna gabagamba nti agenda okuleeta ansa entuufu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Ebiseera ebyo erinnya lya Abubakar lyali tirikola nnyo. Amannya g'amatuufu ayitibwa Abdullah ibn Abi Quhafa. Ne lwakuba nti mwakwata lya Abubakar Siddiq lyerisinga okukola naye ng'amannya g'amatuufu ya Abdullah ibn Abi Quhafa. Kati bafuluma bagenda bagamba nti Abdullah ibn Abi Quhafa yajja okuleeta ansa. Abalala nti Umaru ansa agimanyi, abalala nti Uthman ansa agimanyi, nga teri n'omu ayina birowoozo mu Ali na Zaid ibn Haritha ntibasobola okuleeta ansa. Bwaddeyo ewaka obudde ne bukya ne bajja mu fajiri mu bungi obutagambika. Mbaka n'ababuuza sallallahu alaihi wasallam nti ansa mwagifunye? Abubakar n'aleeta, mbaka n'agigaana. Uthman n'aleeta, ansa mbaka n'agigaana. Zaid n'aleeta, mbaka n'agigaana. Balinda Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Umar n'aleeta ansa. Umar n'agamba nti Umar obadde osemberera okuleeta ansa naye si yeeyo. Olwo bonna baali baweddemu amaanyi. Ali n'awanika omukono. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti Ali qif, Ali yimirira. Mwina enjogera egamba nti omuntu bamulaba akoze ki? Aga goli mwana yimirira, n'ayimirira. Daga nti omukyala omutya Allah mu nsi kyasinga okutamwa ye musajja yenna ow'ebbali atalibba okumuganulira amaaso okumala eddakiika 5 nga tagamugjaako. Omubaka n'abuuza Ali, ani akuwadde ansa? Naga nga bakutuulaawo mabega neze manye obusiramu bwange. Naga nti Ali tonsaagirako, Ali anaakuwadde ansa. Naga nze bulijjo ndi musiraamu lwakuba nsirika bwentyo. Naga nti Ali nkubuuza ogusembayo, Ali anaakuwadde ansa. Naga nti ya Rasulallah, mukyala wange Fatima yampadde ansa. Owuwa atamwa yasigala e Kampala afumba emmere, ayagala omunnyo akwata kabina ne bakolagana audio nga nawe olabako. Owuwa atamwa afumba kyayi e Kampala, buli ayagala amajaani akwata ku bbeere olunga nawe olaba. Owuwa atamwa akola mu dduuka nga nawe mwoli bamuwahaaga ng'otudde awo. Owuwa atamwa agenda e China n'akoleka e Dubai n'amala ewiki 2 ng'ali eri, nga nabbi yagamba nti la tusaafiru lmar'a, tatambulanga omukyala yawmu wa laylaha,
ekiro n'omusana gwako illa wa ma'aha dhi mahrami okujjako ng'omuweereza amuzira amukuuma yagenze ne muganda wo oba ali ne mukoddomi we naye ali agamba nti omukyalo ow'ebbali atamwa nnyo omusajja ow'ebbali okubanga amuganulira amaaso atamuggyako maaso yaga nti ali ansa ogituuse ali nkusabira Allah akujje mu bulamu obw'ensi nga tozzeemu kuluma bulwadde bwa lubuto ali nkusabira Allah ove mu bulamu obw'ensi olekere umma abaana bagenda okutaasa umma ali nkusabira Allah abantu bakuwe ekitiibwa babeere nga boonoonefu obanga basiraamu naye nga bw'oyogera ekigambo bakitwala. Ali ibn Abi Talib edduwa yatuukirira twagalako ensonga egi mu bulwadde bwe yali nga ali yatemulwa yasaza abasiraamu musajja ayitibwa Hamran bin Saudan Athaqafi najja yekisona amufumita nadduka ali mu mbeera yaliwo ng'alagira n'obulwadde alina wasiya gye yakolera umma enekiramu kye yakolera umma bonaalaba aya eri musoyitibwa Al-An'am aya y'ekikumi-28 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ng'agamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti qul ta'alaw Muhammadin kitaba silamu Allah alagira ombaka ayita baki bw'omala obbayita atlu obasomere ma harrama byogenda obbasomera obagambe nti byonna biri haramu era obaŋŋambire nti rabbukum alaikum omulezi wammwe waggulu yandagidde mbibagambe temubikolanga n'atandika okubimenya zaali ensonga nga 10 ne bwe yali amaliriza eyo yagamba nti dhalikum wasaakumullah ekyo kyekiraamo kyani kya Allah wammwe aŋŋambye nkibalamire kibayita kiraamu bwe bubaka omuntu bw'asobola otuleetera omuntu bw'afa ku kyalo ne banoonya eddaame lye ne libula singa omuntu avaayo wadde si wa famire n'aleeta eddaame ly'omufu abantu batwala aleese eddaame nti muntu mukulu era abaana batandika omuyita taata kubanga aleese ekiramu kya mufu kati ate watya okutugirayo ekiramu kya Allah waffe subhanahu wa ta'ala kati ali alina byalamira umma ali yagamba ng'alamira umma eno naga nti ma aqul lakum bino byengenda okubagamba ghayra li si byange lawla awtilu ilayla nabi sallallahu alaihi wasallam mbawa obubaka bwe najja ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mundu yawman musajja oyo olunaku lumu yali mu nnyumba ye n'abaako omugenyi yamukyalira wama lahu illa kana Jibril omugenyi oyo teyali mulala yali ani Jibril ebigambo bye yamugamba byali bikulu n'abiŋŋamba mbibagamba Ali ibn Abi Talib yayogera ebigambo ebyo nga musajja mukulu bayita Abdurrahman ibn Awfi akuze ulwadde bumuluma ali mu mbeera ey'okufa bamukimanyi nti ali bw'amala okutemulwa n'ava mu bulamu obw'ensi mu basahabi ab'okumwanja ennyo al-Jalil Abdurrahman yafa mu biseera ebyo kati mbufunze ebigambo ebyo mu hadisi ya Nu'man ibn Bashir Abdurrahman ayanjula ebigambo ebyo naga nti mpa obujulizi ku Zaid ibn Harith nti twaliwo ali ng'atulamya ebigambo ebyo nombaka dhakara alayya sallallahu alaihi wasallam yayogerako ebigambo ebyo yu'tama lahu ala Abubakar twadne mu kifo ekimu na Abubakar naleeta ebigambo ebyo ekyo kitegeeza nti wasiya Ali ibn Abi Talib ajija kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimye bwati agamba nti anna Jibril amazima Jibril jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam lumu yajja wali nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu namugamba nti ya Muhammad wange gwani Muhammad ish ma shi'ita wangala nga bw'oyagala ne fa innaka mayitun yojja kufa kati ali akyusa statement eyo agigamba abasiraamu abali mu nnyumba ye abagamba nti ya ayyuhal mu'minun abange mu abakkiriza abazze wano ish ma shi'tum muwangale nga bw'omwagala ne fa innakum mayitun sawa yonnejja mujja kuva mu bulamu obwensi okufa kw'omubaka mu fitan mu bimu ku bikemo ummeni bye yafuna n'omubaka n'alanga sallallahu alaihi wasallam fitan egenda okujja mu umma nga nnene kwe kuvaawo kwe ne basahabi abajja ng'omubaka bamulangiridde nti amaze okuva mu bulamu obw'ensi baawakana nga ne Umaru mwali nga mayiti agiraba n'atakiza nti omubaka afudde sallallahu alaihi wasallam naye Abubakar yajja walaga nti man kaana ya'budu Muhammad omuddu yenna ali mu busiraamu nga buli mukulu wa Muhammad fa inna Muhammada qad maata Muhammad mulabika afudde ne wa man kaana ya'budu Allaha ali mu busiraamu ng'obuli mukulu wani ne fa inna Allaha hayyun la yamut mulezi waffe mulamu tafa
nasoma aya egamba nti okulaga ummeeno w'abasiraamu nti oli waddembe okuwangala nga bw'oyagala teri agenda kukulondoola kubanga lumu Allah yagamba nabbi wa sallallahu alaihi wasallam nti fadhakkir abasiraamu bajjukize bategeere ekyokukola innama anta mudhakkiru gwe omulimo gwo kubajjukiza lasta alaihim bimusaitir tolina gwogenda kukwata ekiboko mukuba bwe bakuwona ekyokukola ekyokusaala oba okusaddaaka oba okusiiba imaamu n'abata ne mugenda buli omu atambula bibye byokola mu kiro bibyo kati wangala nga bw'oyagala naye enkomero y'obuwangaazi obwo kunaaza bw'oba oyagala okutegeera okufa nti kyekango mu bimu ebintu bitaka okwegendereza ennyo genda olabe hadisi ya Barra ibn Azib radiyallahu anhu yagamba nti inna kunna fi bakii al-Gharqadi lumu twali mu limba emu ey'e Madina e-Gharqad abali bagezeko e Madina limba gye mulengera ku sayidi eyakkono eyaddyo ng'ova ku Babu Salam gy'olengera waggulu baali awo aga nti inna kunna fi bakii al-Gharqadi twali mu limba emu mu kifo ky'e Madina ala janazati rasul janaza mumanyi mwakikazaako nti akatanda kasitula mayiti naye jeneza ye mufu yennyini afudde era imaamu bw'abagamba salatu janaiza egenda kutuuka aba tabagamba kujja kusalira katanda abagamba kusalira muki kasobaga nti inna kunna fi janazati rasul twali ne mayiti y'omusajja mukwano gwa nabbi faatana nabbi sallallahu alaihi wasallam twali tuli awo kabwejungira n'atuuka wa huwa yalhadu lahu yali akutta akaggo yajja akafumita mutaka bwati olwajja wali mayiti faqaada n'asutama ku mayiti faqaadna ma hawlahu fenna abaali bayimiridde twatuula tulabe omubaka agenda kukola ki n'akwata akaggo ke n'akalaza mu ntaana naga nti allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri allah neekingiriza gy'oli ebibonezo byateeka mu kinnya kino faqarrarahu 3 marrat yakiddamu mirundi emeka sahaba agamba Barra nti watunuuliranga abasiraamu kaanna fi ru'usihim ng'oyinza okugamba nti ku mitwe gyabwe kuguddeko obunyonyi nga bali very attentive tebeenyeenya balaba omubaka agenda kukola ki thumma qaama bagenda okulaba nga ayimirira naga nti ya ayuha almu'minuun basiraamu mwe abali wano inna al abda almu'min omusiraamu yenna omukkiriza idha kaana min qibal min ad-dunya essaawa ng'esemberedde ove mu bulamu obw'ensi wa inqitaa'i min al-akhira ng'ogenda kwolekera ewaani nazarat ilayhi al-malaika allah ayungula delegate y'abamalayika mu statement eyo erimu emirundi ebiri bonna agenda mu suratu rahman allah yagamba bwetaba waaki arrahman mu aya ezisemba 5 yagamba nti wa nahnu aqrabu ilayhi mu aya eyo balaga nti allah asooka n'ayungula delegation y'abamalayika abali mu 15 kati omubaka abagamba nti omuntu ng'asemberedde essaawa nga 5 mu maaso afe allah alina delegation y'abamalayika gy'ata okuva mu ggulu wano allah mu rahman arranzi wa nahnu aqrabu ilayhi tumanye okusindika ababaka ne bakusalako beetegereza muddu ayambadde atya muddu asulawa muddu alinaani ali mu ntambula ki awangaalirawa afaanana atya kane bakusalako era allah amaze agamba nti wahum la yanzurun naye nga mmwe temutulaba olwo nga baatuuse weebali ne poliisi eyina enkola eyo ng'enaakwata omuntu ng'abatawaanyiza ebbanga bamanyi okubambaza leeya ne bajja ku dduuka nga balina byagenda okugula ono n'afuluma onaaleka ennamba y'essimu nakusaba bizinesi kaadi olwo bazze mu ngoyi motabategere kati allah akirese mu kulaani tumanye okujja wooli ne tukusalako nga tulina bye tunoonya saawa bw'etuuka mbaka atulaga era summa fa anzala malakaani essaawa bw'etuuka yennyini tetyanga 10 ofe bali nga babaddewo jjukira wahumu lahu lalaama nabbi yalaga nti balina akabonero yu'tafaha ala sama kasigala mu bbanga okubalabira bannaabwe nti bali mu kifo gundi kati balekanga bendera mu bbanga kwamanyira nti bamalayika baabali kati bano bwe bajja ababiri abo ne baddayo mu ggulu yaga summa faqaama ala wajhi al-abdi bwe bajja bayimirira mu maaso g'omuddu bamalayika abo ka anna fi wujuhihim shamsa ogera ofunulya abasajja abo nga mu maaso labamu ng'enjuba zikubyemu wahuma kafuna min akfana aljanna ogenda okutambuza bwoti amaaso nga buli omu akutte essanda 2 mukono gwo ogwa ddyo wa hunutu min hunutu aljanna okuddamu okutambuza amaaso ng'ate buli omu akutte akawumu sayidi ya kkono allah yagamba mu suratul qiyam nti wadhanna annahu alfiraq mu ddakiika eyo omuddu yeekanga nti kuno kufa
mu hadisi emu ya Aisha radhiyallahu anha yagamba nti man kana yamshi awono wotera okulabira badde atambula asala sipiidi ayimirira awal man kana murakiba abadde yebagala ekidduko banga avuga banga pakinga ebbali anabi akategeera bulungi bwe bayimirira mu maaso ne bategeera nti obategedde summa daa malakul maut aga malakul maut jangu musajja yono fa idha jaa malakul maut nabbi yalaga nti musajja yoyo wajja malakul maut fa wadaa yadahu ala ra's al-abd ajja omukono kugira mu nsawo n'aguteeka mu mutwe gw'oyo omuddu summa qaala n'agamba ebigambo bino ya ayyatuha nafsu tayyib kitonde gwe Allah gwe yateeka mu musajja ono ikhruji ila maghfirata min Allah wa ridwan va musajja ono jiwano wendi ogenda mu kwesima Allah akuntumye nabbi yaraga nti tafsirun kama tafsiru man fi siqa noviba mu kitonde tafsir kwa kuita mbwangu ekitonde ne kivaamu nga kyanguyiriza kijja kitambula kijja mu maasawo abasiraamu bangi bamanyi nti omwoyo mpewo omwoyo kitonde kina ne shepu ekikuvaamu ogenda kiraba ku olwo esi firimu waba lumate kukola ki okufa kati nabbi yaraga nti tafsirun kama tafsiru man fi siqa noviba mu ekitonde nga kyanguwa nkimirira mu maasawo n'alagira nti faj'aluha fi tilka al-kafna muzingulule essanda z'endaba mukutte munzingire ekitonde ekyo eyo nga wooli olaba abaddu tolina mawulire nti oli mu kufa olina wopaakinze bakuba olwali lwaseno ng'owulira naye ng'oli mu firimu yoki yaga nti faj'aluha fi tilka al-kafna waj'alu lahu al-hunut n'akawoowo ke mulina mukasumulule musige ekitonde ekyo yaga nti fas'adu biha ila as-sama mumaze okuzinga kati mulinnye mu bbanga muntwalire ekitonde ekyo mwe bulungi fayu'dalu lahu ayna al-abdi nabbi yalaga omuddu n'akyusa amaaso ng'atunulira ekitonde nga ne bukyanga botakirabanga mbaka n'abuuza ali mwe temulaba nko omuddu nga muzzo omuddu ng'afudde ng'amaaso gali mu bbanga abaasaba kyayi abatunulira ki batwala ekitonde ekyo ng'okiraba bwoti abakuliraanya tebamanyi nti olufirimu etandise ntegerekese babuuza abantu bamalayika abo nga bagenze mu bbanga yaga nti ma hadha ruhu tayyib aniyo gwe mukutte gwe musiza akawa unyo bulu yaga nti hadha fulan ibn fulan bi asma'i tayyib allati kanu yasammuna fi alhayati ad-dunya ono yegundi mutabani wa gundi tugenze Dubai nga bamuyita linnya gundi bye tusanze bamuyita naffe tubagamba ne batugambe mutabani wa gundi awo wennyini ali yabuzo mbaka nti dalla alaina al-asma sawa wa chami dawo nabi sallallahu alaihi wasallam tulagire ya amanya amalungi kubanga abaddu balina amanya nga mabi oyina omwana wonga Walcott oyina omwana wonga Sumayi wa Niruni oyina Sesazini amanya kubaganjira wa kati babuuzo mbaka ayogera amanya mu bwanga ganayanjulwa wa naga nti amanya g'abalenzi Allah gasinga okwagala mu nsi ya Abdullah na Abdurrahman naga erinnya ly'aboola Allah gasinga okwagala ye Zainab ne Hafsa agabawa ekitonde kibamala kibuuza bakitwala wakati w'enjuba n'omwezi obivanga bigenda okukola kubanga agamu mazambi amanene getukola mbulamu obwensi kye kigambo kye tugamba nti enjuba n'omwezi birwana ne mutakomaawo ne tukuŋŋaana mu kifo ne twetegereza ebintu ebyo zambi mazambi amanene Allah yagamba nti la shamsu yambaghi an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar yaga nti ash-shamsu tajri limustaqarri laha dhalika taqdiru al-aziz al-alim enjuba n'omwezi tebisobola kulwana n'omulezi waabwe ate mbitunuulidde wabula bikokyeta taqdir rotation to rotate enjuba eri mu bbanga waggulu omwezi guli eno wansi ne babuuza omubaka nti enjuba evaawa bwe babigenda okukola laga tahta arshi rahman entebe y'omulezi waffe arshi ye awo enjuba wansi weekolera rotation ate gwe omwezi guli eno wansi kati basumulula ekitonde ekyo kijulire bakibuuza nti olabye kujyo kyemugamba nti ebintu bino birwana nekijulira bamala bakisiba fayastaftahuna lahu oli ku nsi endakika zigenda mu mukaaga wafudde edda oli mu banno muli mu kukaayana nti bajjayo Walcott ng'olaba naye ng'ekitonde bakoze eki fayastaftahuna lahu bakonkona bayingiza ekitonde ekyo kubanga eggulu eryo liggale Allah yagamba nti wafutihatu sama fakanat ku lunaku luli agenda kuba bwi oda bagula awantu awo waggale kati bakonkona nga baagala baggulire baggulawo eggulu bamalayika ne bakwata ekitonde ekyo ne bakiwa bannabo mu ggulu eryokubiri eryomukaaga
ne bali batwala ku ddala ne bali ku ddala hatta yantahi ila samaa'u sabu fihi Allah ne batuusa ekitonde ekyo mu ggulu ery'omusanvu omulezi waffe tali mu ggulu Allah waffe ali ku ggulu kigambo kyo mukiwulira Allah waffe tali mu ggulu Allah waffe ali ku ggulu buli kyonna kyonayagala okusoma ku Allah mumu ku bujulizi obukulaga nti Allah wankizo nnyo mu bitonde bye yeetondera ate ye tatonda kintu n'akituulako ate kyasinga obunene ate ye kwatuula oba mubitegeera lumu yagamba nti olunaku lw'ekumi nga luzze agenda kuddira ensi gye muliko muno kabudatuhu yauma alqiyama agenda kukwata bwati yakati wasamawati matwiyatan jamin ate abakwatira eggulu yazingire mu mukono gwa ddyo naye ensi naye akwate mukono gwa kkono ensi musanvu n'amagulu maki kati byagamba okuzinga bibulire muno ate kwatudde ekibuuzo singa omusiraamu ajja nagamba nti mukazi wange yazadde omwana agenda mu myaka eki naye omwana bamutuuza ku kibiri ebigere bisigala mu bbanga okkiriza mukitegedde oba mukazi oyo yazaala omwana ogenda emyaka bitunda mulaba nakuwa essimu nti twafunye obuzibu omwana atudde ku kibiri n'ebigere bisigale mu bbanga okkiriza gwe wanje ali ku kibiri kyatudde n'ebigere biremedde mu bbanga tebitugano wansi okkiriza olw'ensonga nti omwana munene okusinga ki kati ate Allah subhanahu wa ta'ala amagulu omusanvu gakugamba okuzingira muki ate ye kwatudde oba ekyokubiri singa omuntu akusaba emmotoka naye kati emmotoka njira ono mu nsawo gaba ogende nayo akulaba ng'omulalu kubanga gwe tosobola kutuula mu kintu kyosinga buki kati ate Allah byasinga obunene kwakoze ki kati kimukiyige Allah tali mu ggulu Allah aliki ali ku ggulu batuusa ekitonde ekyo Allah waffe ali ku ggulu tali mu ggulu mukategedaako n'abagamba nti iktubu kitaba abdi fi'liyin ekitonde ekyo mukiwandiise mu kifo ekiyitibwa iliyin babuuza omubaka nga bawa hadisi eyo laga nti wama adraka ma iliyin gwe tofanga iliyin ogimanya otya suratu mutaffifin wama adraka ma iliyin bakubuuza abasiraamu mbobabuulire iliyin ogimanya bagambe nti kitabu marqum kitabu yashhaduhu almuqarrabun ekyo kyekitabo mwetuwandiika abava mu bulamu obwensi personal profile zonna ekitonde kizoogera ne baziwandiisa omwo ku lunaku lulinza Allah wammwe ŋŋenda kukwata ekitabo kyo mpite Abdurrahman eyaliko e Dubai wali mwogezi wa Arsenal wayenda ng'ova mu nnyendo walina abakyala babiri wabbako e Dubai noddayo e Uganda kati baleeta personal profile weetegeere mu banno kubanga amannya mugafaanaganya muyinza okutuuka ne mukwatagana ebisinga byonna nga ne kasimu munno mubbinga ggwe Allah najjayo kyoyita mu'tanul akhbal amawulire ageewala Arsenal ogitandika Arsenal wenga yakajja yajja ne Vieira najja n'enule mwalina Bakampu mwalinayo Lumbaga mwalinayo Pirezi Vanipaso lwamutago n'ogivaamu n'omanya nti bali kunze mu'talul akhbal ateekwa okujjayo amawulire agakwawula ku munnaakuliraanye oba muntegeera yaga nti yashhaduhu almuqarrabun tuwandiisa ekitonde ekyo ne kituwa ebikwatako eby'omunda ku lunaku luli nkwata kitabo ne fayiro yo kati njogera ebikwatako nga byawukana ku kasimu munno muntegeeraawo yaga summa radduhu ila al-ardi maze muwandiisa mumuzzeeyo bafunye amawulire nti kasimu afudde bwe bayingiza ekitonde tebafune amawulire nti ofudde kati Allah alagira bazze ekitonde ekyo mu bwangu yaga minha khalaqnakum eyo gye twamutonda wa minha nu'iduhum gye njagala mumuzze wa minha nukhrijuhum taratan ukhra tujja mutumya omulundi ogusembayo tulaba ayingira jjana oba wa ekitonde bakireeta awo n'omuwulirewo nnyo suratu Fatiri aya ye-19 mpaka 28 awo wali obujulizi obulaga tetukkirizibwa kuddamu kwogera kigambo kyonna ku mufu wadde entaana nga tumusibirira obubaka obunaamutaasa gy'agenze gamba ng'okumugamba kasimu tukuziise obulwadde bukulumya ebbanga tulagira Katonda olwaleero togenda kubonaabona entaana mw'oyingidde al-ana yatika malakani muakirani bamalayika bazze babiri bava mu ggulu fala yafuza anti bagamba kutiisatiisa wa in sa'alaka bakubuuza nti man rabbuka nti ani Allah bagambe bwoti statement yonna nga bw'ojula gye bakola basajja bakulu Allah n'agireeta nga kikyategeeza ayagala kukulaga nti kati ebikwata ku oyo si byammwe Suratu Fatiri 19 mpaka 22 nga Allah akunyumiza
katugamba mbaka thumma radduhu ila al-ardh nempa order ati muzeya kitonde bamaze okunaza bamaze okuzigamba liman kana lahu hafidha salatahu falyusalli Allah gwayanguyizanga essala bajazino waje kwata sala nefa innahu laka salayyo waman tarakaha aw yango yagalojireka tovunama leka nefa tarahu yawmul qiyamah ogenda kukiwa kuna kulwacho nanga nti salayyo jemba kama muje kwateko nunuzi fidia kubanga omuddu wajo nti Allahu akbar fayansiba wajhahu ila wajhi musalla mulezi wafenga ayolekeze ekyenyi kye joli omuyiso omugamba ki nanga nti fala taltafitu toddamu kumagamaga ng'ogiyingidde so nga gwogibamu ng'ayita kudisa bwakojjamba ogiddamu ogibaamu ng'osindika message naye omulezi waffe aliwa nanga nti fala yaburuzuqan mugamba abaddu tebako kye bawandula fataburuzuquhu bagenda kuwandulira Allah oba oyina kanyeebwa oba oyina kasubi oba kajanjaalo tokawanda eyo ibada gye tubaamu atogeragaja nani kubanga ayina imaamu gwe yajja ku bwa imaamu yakolondola emimbali Jibrilu namugamba nti taddamu kusaza mpaka lwalifa yakoze eki yawandulidde Allah ya hadithan fala yaburuzuqanna tabako kyawandula fataburuzuquhu agenda kuwandulira Allah yakan faj'alu lakum almalabisu taqwa bwemba muze musalamu ambalira Allah engoye entuufu malabisu taqwa mwambalira olugoye olumutendereza tosobola kutwala t-shirt ya kondomu ku buko era togireetera Allah sina namulira t-shirt ya tekina asala ntegerekese eyo t-shirt bakuyita ku buko ogijjamu ega sitega ngenda ku buko n'ofuna ekisuuti naye Allah tosobola mwambalira lugoye kujja kulidde mu maaso ge ega tebanja basisinkana ntegerekese ekisembayo olw'obudde soka ziri mukaaga tubeke ensonga 3 zokka ete ensonga eyokusayira ni fa'alamu rabbukum bantu mumanyi Allah wammwe huwa maulakum huwa khalaqana fasawwana oyo fenna gye tumalira yatukutte bwati ye yatutonda ate speya wa mwagala speya mukimanyi nga bwolaba emmotoka ina speya eka lwaki atwagala yagala speya we akumukegendereze abasiraamu omuddu okukwatira muloogi naye mukazi n'akuggyako omukono ogenda kwogera speya wa Allah wamuteeka muntegedde era lumu baabuza mbaka nti lwaki otambulira ebbali w'olulaga nti okwonoona speya wa Allah singa ekidduka kimenya ekigere ngenda gamba ti Allah ebiyungu byetulina speya ayega tubizzeeyo era tugenda kusinkana Allah eyatutola natwenkanyanga ya speya wa mwagala kati muti Allah mutegeera ali yamukulagira mu Qur'ani aya nga 10 ago bw'oba oyagala okutegeera Allah olina mujjawa yaga nti ekitendo kyayina ekitagambika la yusalu amma yufalu oyo ali mu ggulu Allah waffe tabuuzibwa ku kyasazeewo okukola naye wahum yusalun ate mumubuuzibwa oyo Allah asobola okutta nannyini kizimbe n'aleka wakisimuula ne weewunya Allah kyakoze anaagenda okusasula asimuula naye nga nannyini amusse tabuuzibwa akuttira omukyala nga yasize azadde n'atalowoozamu Allah anaagenda okuyoza omwana ono tabuuzibwa era temusobola kujja mu lume tumukole ebbaluwa egende ewaani tabuuzibwa akuttira nnyoko ng'ennyumba waakagimala aga maama ennyumba ewedde wikyeje n'amutta tabuuzibwa era tojjanga nti Allah kikyonkoze tebamubuuza la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama tainaayo kantu nga kali mu ggulu kekabenga kali ku nsi nga takatunuulidde bw'oteekako omusajja akusimira ettooyi waliwo atuka mu 48 ng'atemanjazi bw'azimalako n'asanga obusiisi tebugwayo bugwi nga bulya nga bunywa n'omukulembeze wabwo Allah amumanyi so nga gwe okutuuka ku 48 batemye lwazi oyo Allah subhanahu naawe ali Dubai akumanyi la yujirun wa huwa yujiru alayhi tanenyezebwa ate gwe bakunenya wookoonera omuntu emmotoka eba poliisi atte omukulembeze namulekesa omukulembeze tebamunenya wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamaha tainaayo kakoola kagwanga kava ku muti koleka ng'atunudde bw'ati eyo yabagita yaulil ghaib akamanya bifo nga tekannagwa
oyina omuti mukyale wa maama wo mugiina e Dubai gye giri e London ne South Africa gye giri buli kati akavaako omukawalaka gwe aba atunudde bw'ati yamaliza gambya atya wala ratubin wala yabis ne bikagwanga kengedde obanga kakalu oba ono ng'atemye ettabi n'etobukola bungi bonna mutegeera oye Allah dugojja ne kondomu nga ziri muwalete ng'amagezi gaggamba nti ozikwese ate amanyi obukoola mukitegeero ba kyebagamba fa'alu lima yuridu kyayagala kyakola bamalayika abo balina kye bayita iradatul kauniya kyabalagira ne iradatul shar'iyya nga balina fayiro yo nga wiiki ejja lubakutta abaasimbula jjo okutta n'afuna oda ya Allah musiraamu oyo mwongedde emyaka 7 njagala nnyo ku mwenge njagala mmoja nga malayika ebbanga lyalina limugamba nkaaga bulijjo bakiyita iradatul kauniya mulezi waffe akoze oda esembayo aga mudde mwongedde ebbanga genda soto al imran yaga nti wala tahsabanna alladhina kafaru Muhammad ngambira abantu abali mu nsi abazanyina mateeka agamba nti annama numulilahum khayru anfusihim okuleka mu nsi nga tofa nti gyoli mulaba omuddu akoze bya haramu tavaawo omuddu atta abantu tavaawo ega tulowooza nti kirungi gyoli ega nti annama numulilahum liyazdadu ithma nina gwendeka mu nsi nga tavaawo nga njagala oyongere ku haramu nsobole okwokya kati fa'alu lima yuridu kyayagala kyakola ki kati ali agamba abaddu mumanye Allah era omwogezi omugezi dokita omwe Madina yagamba nti ye ebimugaana okujooga Allah byakyamwagalako bingi mukitegedde ekimugaana okujooga ani byakyamwagalako biki ali bwe yali ennyonnyola Allah mu Kulaani omwe yagamba nti omulezi waffe aya eri muzumala Allah yagamba atya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikuhu ne bwotuula ne weekweka bwoti ng'oyagala mulaba togenda mulaba ne bwoneggalira mu nnyumba togenda mulengera waali naye ate buli woli akulaba ne bwonattaka ne mutuufu kati yetaaga kulaba ng'amaaso liri ki kankwate kulimu la tudrikuhu al-absar tebamubbira liiso ngenda kulengera osaaga togenda mulaba gwe buli woli atakulaba oye Allah subhanahu mu statement emu mbaka ng'amwogerako yagamba nti dde Allah fa'abtila bwe nsomye aya eno kabankabye aga nti inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab albab bategeza abantu balina ku magezi abalowooza ebyewala naye aya yamuka yagamba nti ariftu rabbi mwekyo ntegedde Allah yamutegeera atya yagamba olabanga enjuba evudde zineeyaka emuyingira 8 ne buziba ne mwebaka nga muli mayumba ne bukya alina amagezi okaabanga obuwangaazi bwo tobumanyi ate buli mu fayiro yagiyina oyinza okuba nga olunaku olwo lwe lusemba ng'ate mu lunaku olwo mwalina pulogulamu y'obwenzi ega bwe nategeeranga enjuba ngezze ne buziba nga nkaaba amaziga ega yubayita Allah subhanahu wa ta'ala man arafa Allah fa'ata'ahu bulabanga omuddu ategedde Allah n'amugondera ateekwa buteekwa kufuna jjana kubanga Allah yustahaffa alayhi Allah yennyonyi ali self explanatory byakola n'ebimwogerwako bw'obiteeka ku bitonde tebikwatagana ntegerekese ndoza mukkirize tufuneyo ebibuuzo nga bisatu leka zensigazza zitambulye mu musomo gwaffe ensonga ziri 8 za Ali ibn Abi Talib ng'ali mu bulwadde alina umma byagiramira ng'agamba nti nabijja ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wama arakum illa alwasiyya ebyo bigambo bibagambye wasiyya yange kati musobola okuyita ebibuuzo nga bitambulira mu direction eyo naamu assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ekigambo ekyo kiwanvu mukko naye sasa yabuuzibwako ekibuuzo ne bamubuuza nti mala alamat mar'atu saliha tuwe ku bubonero kwe basobola okulabira omukyalo omulongoofu
bwe yaleeta obubonero obwo omukyalo omulongoofu kw'omulabira ne mujjamu akabonero akaagala okwefaananyiriza akabonero batambula eŋŋendo oba oli amwe mwali mugwa yagamba nti omukyalo omulongoofu atya Allah ng'ate ye mukyalo omulungi gy'oli era gw'osaana okuwasa yagamba nti fa idha nadharta ilayi omukyalo oyo nga bw'oba gy'oli n'omutunulako sarratuka gwe kennyini akkuba kabonero kasooka omukyalo aba mulungi gy'oli tanabagenda ku bya Allah naye nti gwe kennyini obanga omukyalo gwene tuwatomera aga ne kasimu wali oliwa era nga bodde oyingiranga musirikale mu kisenge naye nga tiye mukazi w'ewaka ekyo kimu era nti wa idha ghaba alayi nga bw'ofuna safaari n'otambula n'omuviira ajja kwekuuma takola bwamalaaya mukyala bamulongoofu ovuddewo myezi gy'esatu beena n'otafuna mawulire nti alina gye yagenze eyo ate yagenze kuziika nga tomanyi nako kubanga yagamba Nu'man ibn Bashir era ne bw'aba awangaala naye mu kitundu n'atambula bighayri idhini zawji n'ava ewaka nga bba teyategedde hawisa nisa ali mu bakyala abalina ebitendo byabonoonefu so ng'oba obeera mutobe nga naye atambula naye otambula ozunzanga kiraga gy'owasa embwa ekuuma ewaka tesirimbwa aw yu'zama fawajadnahu fi mal almanzil era nti bw'omusajja ng'ava safaari amanya nti yasigadde waka n'ojjeeka mu nnyumba nga taliimu waliwo yakutanu ng'atuuka olaga abuza abaana embwa mweri ogwayita embwa abuza bbaawe abaana bagati ogamba taata nga naawe mu nju mwoli ekyonyo limbwa olwo n'omukazi w'ombwa kuba embwa ewasaki kali n'abaana bammwe embwa ezaala ki naye ddalaga nti embwa yazze wamuwa amahali n'omujja ewaabwe noweta ekito n'osirika Allah ga nti mukone ru'usihim ojja kuddamu owetera omutwe ogwo mu maaso gange bakuyita embwa mu baana oweta ekito n'osirika kati okutambula okwo bw'aba asobola okukuuma ensa z'obusaamu n'atayenjeera ng'anaayenjeera otegedde oba ayina gw'ategeezezza abaamu akalungi akokusatu yagamba wa in amaraha nga waako ensonga gy'omugambye eitha ya Allah oba yawaka nga gyogiteeka mu nkola ega nesaalako entaana ngenda muyange nvaako ega taliimu kalungi mutagende saate gwafuna emboko wagijja wano ogitwala tenayiga swala bamutoleza shahada ku street gamba nti ashhadun akakadu gamba nti ashhadun akakadun alla ilaha anyali maawo gamba nti alla ilaha anyali maawo imamu nabagamba nti musaale nnyo bijja kutereera noweereza Uganda Allah wasasi kali mufunze yaga waliwo ne Allah yagaye mukura yaga nti faswalihatu qanitatu hafidhat yalete ensongezi ngera mbaka buyazireza yaga nti faswalihatu Allah wakwagwa mukyala nga swaliha nga mulungi ole bulungi qanitatu nga jaggondera Allah nebba hafidhatu takozebwa amalaya yekuumye ebisigade muleke alya nnyo kumekiriza mukyafu kireke nati mumwine ensonga ennafu ovudde Dubai kikubye sente zikoledde ebbanga noyita kirezi kati zonna atayalako kiro omuntu omuli mulungi kubanga wakomyewo Uganda kati baleeta kiro y'ennyama ng'ennyama tewera ku sowaani oganula amaaso n'ogenda emmanju ng'omujazi n'omuwa omugere oganda tebandiira nnyama mukyala n'agenda ng'ensonga eyateesa omukyala si kutambula wabula omutabuliki bali ennyama ye naye Allah gandi faswalihatu qanitatu hafidhatu tegerekese owokubiri naam alamatu suul khatima sagadde genda eriwo obudde akabonero akasooka singa Allah ajjamu omuntu omusaayi mu bwereere bwe oba mukamwa oba mu nnyini mutabaddeeko bulwadde kabonero akalaga nti Allah agenze mmoja kabonero akokubiri ye muddu yenna okufa naddugala nga tumunaaza kabonero akokusatu singa tusingana omusota mu ntaana kabonero akokuna singa omuddu akyuka nga tumuteeka mu ntaana bateekayo mayiti omuntu bakutunuza mu kibula mayiti omutwe negugaana ne bateeza omuntu omutwe negugaana bateeza omuntu omutwe negugaana kabonero akalaga nti Allah agenze mwoja nyinza okukwako obujuzi bwa nsonga nga bbiri zokka sallallahu alaihi wasallam bali banaaza musajja omu mpaka najja okuziika yakozanga ekigambo ekiga nti mustaraha wa mustarahu lahu oyo kafudde ensi emuwonye oyo kafudde awonye ebizibu byensi ensi gwewonye wa muliro awonye ebizibu byensi afunye ejjana ntegerekese kati banaaza omuddu bamala okunaaza
bali awo kabwejunga n'atuka sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti mwasoose kufunisa wuzu oba mwasoose kunaaza saba naga tukozeeko kimu tumufunisiza wuzu naga nti omuddu anaabe mayiti okunaazibwa tteeka kugobye ku bafu olya bulungi oyo gwagoba amanya oluwarabu basenga oyo gwagoba yali nnabbi mwe tebali bannabbi naga nti innaka lan tusmi'a man fil qubul tosobola kwogerera waggulu ali wansi mu ntala naawulira nze Allah wo nze ngenda okwogera n'omusajja oyo olwo ategeeza no gumuziyise olwo yali agobawo muveewo mukoleki mumanye okulemera muleta n'akatabo mwogera bye mwogera ekulaale ekitone ekyo bakireeta wenjagala weewano tuli ku mutwe ogugamba ali alamira umma nti ishma shiita muwangalega mukola ki nefa innaka mayitun saawa eyo nejja balina okunaaza aga nti bwe bakomawo nga mugenze fayujalisanihi wemadde njagala batuuza omuddu oyo wawassaa lahu qaburahu ne bawa ne oda entaana egaziwe we bagenda okukolera emirimu bagenda kukolerawo ki babuuza omubaka nti nga tulaba nkuntana nga egaziwa kubanga bagisima nga tugiraba nga abantu tubeera nga tugiraba naye nababuuza ekibuuzo weebaka n'omukazi n'oloota ng'ojjukira ennaku z'omwezi kubamuwasiza ye n'aloota empologoma ng'emulya bwe mugoloka buli ku makya buli maaso okunywa ekya munne naye nga temwabadde mukoze eki abuuza ekibuuzo olwo ansa yali amaze okugiddamu nti ebintu bya Allah tibiri mu ntegeera yammwe wawassa lahu qaburahu aw taifu lakum mbagambye bwe bajja ne bagaziya entaana fayujalisani ne batuuza omuddu yagambye fajaa bilkitaabi wano mwetegerezeewo nnyo bamalayika abo bajja n'ekitabo n'omubaka yawa obujulizi nti wama laha illa alquran ekitabo ekyo si kirala ye Qur'ani eyo ekitabo ekyo obuuzibwa ebibuuzo byesitagala genda mu nnyo ninjagalamu akantu ako tuli kufa naza manni rabbuka ani allahu ekyo okukiddamu ziri ensonga 8 esooka alla yuftara ala dhikri rabbi wala yayasu likhidmati wala yasamu lighairihi oteekwa okubanga okwanukula ansi eyo obuwangaazi bwo bw'obadde olina pulogulaamu z'olunaku mulimu pulogulaamu z'okwogera ku Allah ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah allahu akbar oteekwa buteekwa ng'olina dhikiri gy'obadde okozesa mu daily basis okujjukiza kwani muve ku sola muve mu kusiiba wabula alla yuftala ala dhikri rabbi ekyo kimu ay yashtaaku ila khidmatillah kama yashtaaku aljayu ila ta'am wa sharab omuddu okubanga obuwangaazi wabadde ayina ekirooto ky'okubaako kakolera Allah ne kagaana buganyi n'afa nga takakoze naye ng'obadde okayinayo kukwanguyira asa yesooka ekyokusatu alla tu'dhiru mahasifa Allah okubanga walagaanisaako Allah ti Allah bwenkikwata bwengamba kikwala mukitegede ndikola kino obulamu kubanga bannammwe Allah banywe mu suratu shura baafanga balina kye baagala okukola kyagaana bwe bayingira mu ntaana nga baleese ekitabo babajjukiza kweyama kwabwe ne bangwirwa Qur'ani be baliwa tawallaw mujjukire bannammwe abaddayo ewaka nga bali baze okuyambako omubaka ne balemererwa abaddayo ewaka nga bakaaba wa ayunuhum tafiidu min addamu'i ng'amaaso gaabwe gavaamu amaziga hazanan ensonga yali ebakaabye banakuwaza alla yajidu ma yunfiquuna tebafunye kyebawa Allah waabwe falamma maatu byamazayo gaabwe baamala okufa baabisiŋŋana wa mu ntaana kati olinayo ekirooto ekyo nti Allah banyama n'enza ye Uganda nga sinnamala madirisa gano ge bammanja kwate emitwalo 2 beko ngateeka ofe okusanga ekyo kwangwiza ekibuuzo kati bajja n'ekitabo ekyo mukitegeere nti buli yenna agenda okufa oyagala toyagala oteekwa buteekwa kusoma Qur'ani n'olumu Jaafar ibn Abnur yagamba man lam yaqra'a kitabullah atasobola kukwata Qur'ani eyo kugisoma walaw ayatan tujadu fihi wadde okusoma aya obutuufu bwayo eri muki okuwona omuliro chansi ntono nkabaddiremu nayongerako statement yagamba nti wama ya'lamuhum olaba yawula ebigambo naga n'ebyo byebaali bamanyi oba ebyabamanyisibwa tugenda kubizza yali ategeeza ati nti omutwe gw'omuddu gusobola okukuŋŋanya program za business omuddu asobola okuba nga ayina Uganda twafunye ekikemo nakisanza jjo ne Rwanda kikemo ki ekya betting mukimanyi betting omuddu asobola okuba kati gabo oli wano ng'olina Dubai
mumyaka kenkizo nti musaka South Africa nawalala bimuna beti musinike Uganda kati omuddu n'omukubira simu nakuwa tiimu amakumi ameka nagamba nti seeka tekako Buzaspo Antarazaspo Fenerbahce Celtic Marseille ezo anda championship Fulham mujjemu Wigan muwe Chupyala muwe Newcastle muteke mu over olagala mu Spain nagamba nti Real Madrid ekola bubi wa Atletico wa Bayer Leverkusen wa Bayern ziteke mu gologolo nakugende mu Faransa olaba bulungi ogenda okunoonya omuddu byakuwadde nga tabeera nga wadde nako ogenda muganda Kasimu soma mukulaga nti seeka usina bagendawo ninga tiyasira musaggulo mwe muli wano nga n'abaana babasoma e Uganda tebasobola kusaala nga bakuwulira era bagobera bwe mugende ngenda kusaala ne weggalira mu nnyumba weekalakaza teyawulira n'oku olwo otidde nti nyagwa bakabitandika abaana bakuwulire alhamdu rabbil alamin arrahmani rahim ani amutwale ne kwozalidde abaana kati bakwasa Kurani osoma muyo fayumdu lahu almalaika mbaka agamba nga bamalayika batunudde mbaga raddu alayhi tudire mwawo ani amutwale damwawo ani amutwale damwawo nenga munna abasinga wano yagala toyagala yagala faqra'u ma tayassaru minhu tebagenda kakibwa gisoma yonna bagenda kusoma ya katundu ke bayina ko obusobozi mwenda mujja kuleta al-Fatiha buli ali wana basinga ekati al-Fatiha ndebozi jamu turoji manyi nenga jomanyiye okufa Ali ibn Abi Talib nga jeko ipati yasoka jagamba nti okufa ko kwennyine kyekange kitole kyonga kizze naita pati eyokubiri naga nti okufa kuluma okusinga obulwadde abasilamu okufa kuluma okusinga obulwadde oyawo obujulizi kwekyo yakirozaako akijja kwa bwejungira Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti okufa kusinga obulwadde songa mwine njogera egamba nga mama walwadde ebbanga nti afaawumule n'obulwadde bunumidde mama afaawumule gwe ngoloza nti kafuda ageze kola ki okufa kuluma okusinga obulwadde lumu omulezi waffe yagamba mu Kurani ng'anyumya kufa naga temulowooza nti abantu abafudde bawummudde oba beebase walanudhiqannahum min adhabu al-adna duna adhab al-aqbal la'allahum yarji'un abaddu bayingira mulamu obwensi obulamu bw'entaana mu ssaawa eno etandika tubakombye ku kitonde kye bayita okufa waliwo obulumi butagambiko yayogera Allah tebakomaawo bayingira mu ntaana waliwo betuleetera amanda g'omuliro tumusiika ku subuhi tumuddamu ku magaribi tugenda muwangaaza bwetutyo mpaka olunaku lw'enkomerero maama we yafa agenda mu myaka nkaaga mu eki yakulekole mu piwano bamusiika buli lunaku oba yafanga mushiriku kati okufa si kuwummula okufa ajjaful ajibu kintu ekijja ne kireetera buli omu okukwata ku mutwe nojja ku muddu omuwala gwa byoyendako e Uganda kilo 9 ne bagamba nti Amina ali mu ddwaliro nojja ku ddwaliro n'olaba omuddu ng'ali ku kitanda ng'oyinza okugamba kaana ka myezi ne bakataddaawo era nti kasi musirimu annuma nojja n'otuuka Amina waali n'omubikula omutwe nga takyamera nviiri nezi n'omugamba nti Amina enviiri wasaze zaayo yagaa nti kasi mu enviiri zikuunyuuka zokka obadde oddayo eka bekuba amagezi nti mwana afudde nojja gwe kennyini mu kuziika baga nti nkwango we Dubai abeere bananaaza n'onaaza ne bakulonda abanasaali era n'omusaya n'obaamu ne bakulonda abasitule n'obaamu ogenza okulaba nga mujja omuddu mu katanda amumussa mu ttaka namugamba Allah nti bisimillah wa ala millati rasul tukulembeza erinnya lyo Allah eddiini omubaka gye yajja nayo kwe tukuziikira taata w'omwana abaga nti mukampe ejja kukateekayo otayagala ajja kukasobola obwomu n'otunuulira omuddu gwe wayendako kilo 9 ng'agenza uza kilo 12 Allah kyagamba nti inna lafi dhalika la dhikra suratul qalam liman kana lahu qalbu aw alqa as-sam'a wa huwa shahid eyo Qur'an mugisoma ina kyebajjukiza erimu abalina amagezi agafumiitiriza ozzeeko mu kuziika n'olaba n'agaggo nga si firimu onaazizaako n'olaba omuddu ositudde n'olabako n'abakaabo bawulire wa huwa shahidu ebyo si kunyumiza obiwaddeko obirabyeko n'agaggo osobola okukwata kondomu ezimu ati n'ozisuula kwekyo kyolabyeko ajjal ajib ekyekango kibategeeza kwe kuba omuntu ng'ali niya bayu ng'omuntu omumanyi nnyo kitagambika
mubadde mu mmotoka nibakuwa muliro tukasimu afudde ega nti fadaa ismuhu nojja ku mayiti y'omuddu n'omuyita eringa kasimu kata kyakunyega fanadhartu ilay n'olowooza nti bakusaaga n'omunyeenya n'omutunuulira kata kyakunyega yaga nti wahuwa alamatu min suul khatima ogenda omwetegereza bwoti ng'ayinako n'akabonero akalaga nti allah agenze mwoja basi alamatu suul khatima obubonero obulaga nti fulani kagenze ng'ayinako ekyo allah agenze kumwoja ng'engoye azoonoonyeemu ekiraga nti mu kuva mulamu bwesobadde okukanduka fanadhartu ilay wala yu'attifu lahu wala tatakallamu ilay n'otunulira omuddu nga ne bw'omuyita emirundi 40 takyakuwulira omuddu abadde asobola okuteekayo emmere n'abikka omumwa nga yenna takyabunira ayasaamiridde muntegeera n'onyenya amagulu nga takyasobola kuyimirira n'otya allah nti enkya ayinza okukusumulula n'onoonya waatadde supaana asumulula omuddu nga tolabawo naye ng'ate ayuuga bw'ati n'otya allah era nti okufa kyekango ekireetera abadde okubasiŋŋaana nga buli omu ali bibye buli atuuka mulume n'akola bw'ati iya lajiri so nga omuddu bamubba ne bamugumya gumiikiriza tujja kukola naye eri ajiri kintu ekijja nga tolina bwogenda kukinyumya gundi afudde genda mundolaba la yusalahu illa hausa nnasu abaddu ne beesooza nga tebayomba naye ng'embeera ebasobedde muli mulumu muddu abafuddeko ne mwesooza buli omu nga si kuyomba naye ng'embeera ebasobedde era nti wama wajadnahu illa qiyamu saa temugenda kuddamu mulaba mpaka olunaku lwaki nalyo ajiru kyekange ekitamanyirika olw'obudde naga nti ya ayuha almuminuun baganda bange abakkiriza abali wano imalu ma shiitum mukole bye mwagala ne fa innahu majziyun bihi buli kyossaako engalo kiri mu fayiro yo kola kyonna kyowulira nti kyoyagala tovunaana naye buli kyowulira nti okitaddeko engalo kiri mu fayiro yo abaddu bangi bakola ebintu nga mubikolera mu guruupu era omuntu nagamba nti sekeresi baza emipiira yali jjuma oyo gwe ng'olowooza nti ojja byogera newaani buli kyokola kiri mu fayiro yo yatugamba allah nti waman yamal mithqala dharratin khayra yara aliva mu nsi ng'okoze akantu nga katono naye nga kalungi yara ogenda okukalaba omusajja gwe bayita Nasruddin Alban yaleeta definition y'ekigambo dharra kiva mu kigambo an atom, a smallest and indivisible particle of an element which cannot be seen with our naked eye. Kibaita dharra. Akantu akali tiny mubadde mu taxi ng'etambula mulimu abantu nga 8 n'oyisaayo omukono mpola mpola n'okwala ku bbeere ly'omukyala n'ojjayo omukyala ne yeekanga nga n'amukutteko tamutegedde nga n'ambulira tamanya amukutteko. Kibaita dharra. Kabadde katono kamunzikiza ne Allah atakaakawandiika n'akateeka mu fayiro. Kibaita dharra. Ne waman ya'mal mithqala dharratin sharra, neyakola yakatono naye nga sharra nga kabi yara ogenda kola ki ogenda kalaba. Suratu Safat Fussilat aya 40. Suratu Fussilat Allah yagamba nti innal ladhina yulhiduna fi ayatina, abantu abali mbulamu obwensi nga muzanyira mateeka ga Allah la yakhfauna alaina, tofunanga yendowooza nti weekwese woli sirabawo. Oli statement eyo la yakhfauna alaina, tolowooza nti woli e Dubai abaddu baleeta baamalayo okuva e Uganda nga ku kisaawa amuleese wa taxi ng'ate alina omukyala ye nga amagezi gamugamba kazze Dubai osobola okwenda nga Allah ali mu ggulu. Yaga la yakhfauna alaina, tofunanga yendowooza nti weekwese woli sirabawo. Yaga nti afaman yulqa fi nnaari khayr, kati kwata enkooki onasanyuka. Oli statement eyo afaman yulqa fi nnaari khayr, kati nkwata enkooki onasanyuka. Amma ya'ti amina yawma alqiyama, oba singa nakuwejja nakyo ekirungi gy'oli. Bwe yali amala yagamba i'malu ma shi'tum, mukole bye mwagala ne innahu bima ta'maluna basir, bimukola mbamanyi ate mbalaba. Kati yali agamba abaddu nti i'malu ma shi'tum, oli waddembe okukola by'oyagala ne fa innahu majziyun bihi, buli kyossaako engalo tekidda mu fayiro ya maamawo, kidda ku ggwe. Ng'oyagala okutegeera statement eyo obulungi ennyo ojja mu mazambi mawatiya. Almawatiya ti mazambi magaga yatematemanga tugakola omuntu ekwese. Lumu yagamba nti man la'iba nardashi, omuntu azannya omweso
wa shataranji n'okuba ludo au dukhan n'onywa sigala fakaannama man tawaddaa bikayhi olamulwanga atadde omukono n'otawaaza mbisesemye au dama alkhinziri oba atawaaza musaayi gw'embizi tawaddaa biha thumma qaama fasalla n'otawaaza mukono n'osala leka nti i'malu ma shi'tum laga nti kisuminako bbanja laga nti ayinayo omuntu gwe yali asekala accidentally ng'omanyi nti tewali ayina omukyala gwe yatanga yamuli azamanya nti tewali ayina abaana be abali ebbali nga batowangalye ku hakki ye nti tewali naga muzeeyi omuddu bw'asaalira akabbiri Allah amujjukiza genda osaala ojjukire ebikwata ku mwana we naga nti walakinahu lam yuhafidu ssala nzijukidde nagamba omuddu okusaala yagaana n'abagamba nti bwatyo Allah bwaddugaza abantu ng'akabonero akalaga nti agenda kubookya mu ssaawa y'okubanaaza kamu kabonero muddu bwaddugala ekiri extra mu ssaawa y'okumunaaza akalaga nti Allah agenda mwokya akentaana ak'omusota singa omusota gulemerayo mbaka twage tusima awalala baagano gukubirayo bwe tusima awalala ne guddamu ne gulabikayo eitha bwe guvudde eno oba guno mulala era tusima endala era bwevwera entaana ey'okusatu yalaga nti faj'alu lahu lkhiswaya mufune ebiguwa musibe mu mayiti ya munnammwe fadfinu lahu mugenda kumutawaasa agweyo kama yudafina alyahuda wannaswara nga bapita obaziiko baabalokole amaze emirimu gye alwana olutalo kati batakole ki kati kabula kakati Allah ageze kwokya ezo bazira nti la ta'ajabu hadisa ga la ta'ajabu bi amali ahadin temwewuunya mirimu basiraamu gye bakola hatta talaw maadha yaktimu llahu bihi mulindanga mu ssaawa y'okufa nomanya nti muddu awangudde ejjana tosanywa ati mutabuliki omuddu wasaza totusanyukiranga mulindanga mu ssaawa y'okufa mujja okutegeera lwaki obubonero obulaga nti Allah agenda kwokya omuddu abuleeta abanaaza mukimanyi mubulaba n'obulaga nti Allah amuwadde ejjana abuleeta busagala bugenda mu lwobudde asembayo omu seka ngingiride sabo kusonyiwa musimanyi oba nsanze okyogeddeko naye nsiŋŋaanyeewo okugamba nti ekiragiro okugwawo kijja iradatul kauniya wa iradatul shar'iyya ziri orders naam okulaga nti oba obuwangaazi bw'omuddu abwongeddeyo ng'agenda mwokya era akole ku mazambi ate ayinza okuba omuddu nga mulongo abadde mwononefu kati ng'ate amwongerayo ate amuwejjana kiba kya iradatul shar'iyya era opposite yakyo ye iradatul kauniya abaali bagenzeko sharia mu university ekyo omusomo gwe gyeguli iradatul kauniya mwe temwanditegedde bintu bimu ekiri mu byama bya Allah mubitegeerera ku kyakubiri ekyokulabirako singa Allah yatonda abantu ng'omukono balina gwa kkono gwokka temwandibuuziza gwa ddyo naye olw'okuba mwagenda okujja mu nsi nga buli gwatona alina emeka temukibuuza kati gwe okuzaala omwana gwe omukono guzze gumu kikanga kubanga tukimanyiriza maaso omuddu okutegeera valiyu nti omukyala yeetaaga okuwa amahale mangi lwakuba twalina ekitonde kyaffe ekyekisajja singa ffenna twalina kitonde kimu nga nabo balina ekyo singa amahale n'olukumi talutwala oba mutegeera oba mwokutegeera valiyu y'omusana lwakuba nti waaliyo enkuba kati enkuba emala kujja be kati Allah waffe tuwe ku musana temwandigusabye singa tegwakola ki kiba kya iradatu kauniya kati iradatu shar'iyya ye puroguramu zakyusakyusa mu nsi ng'abamalayika tebamanyi olumu ku laylatul qadiri wawera oda ega tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bw'amala okubataleka bwejjungiro oli mwali alina oda olumuzawa ku makya yaga nti salaamun hiya baga nti salaamun hiya kyategeeza ekyo mirembe myereere waliwo ebyengere bikola ki naga kino kikyusizza kakalo bagenda kulaakulana kati Dubai wakugwa kati bwega budda Kampala yaga nti baza iradatu shar'iyya nga bamalayika bibagwako bugwi kitegerekeza hayakumullah wa jazakumullahu khaira mbeyanziza kumpa eddakiika nembeerako nammwe nayiseeko muno mu Dubai baganda bafe abategezi nsaba Allah bumu obulungi era ensonga nsaba Allah gibakuumire okwejjukanya eddiini yammwe gamu ku makubo ombaka ge yatuwa malayika ereeta ambuleera ye negiteeka nga mwejjukanya ebigambo byammwe kunaku lw'enkomerero Allah agenda kukibalaga mubaako sakina wa barakatuhu wa musafaha ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آت نفس تقواها ربنا آت نفس تقواها ربنا آت نفس تقواها وهدنا على صراطك المستقيم اللهم لا تجعلنا مع المردودين ولا مغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحقا اللهم لا تجعلنا بيننا وبين الكفار عداوة مصافة إلى يوم القيامة واهدنا وانصرنا على عدونا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مرضى إلا شفيته ولا فكيلا إلا أغنيته ولا أموات إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأن كله إلى تقم طرفة العين معدانا إلى قيام الساعة وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.